Nyako bife byenjawulo mu Kampala mukadde gubanga muluka oguli mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala beegasse ekitole ewatabadde kwawulamu baani avuganya munne ne bakola bulungi bwansi okuyita mu bitundu ebyenjawulo awo wabula wakati mu kweraga eryanyi ngalo n'agulidde abawagizi amenvu natandika okukina ku banne ng'agamba nti abakira ensumika okuviira ddala mu nsawo kubanga endyanga ejjudde. Ekitalabika kikoleddwa abakulembeze mu Old Kampala abavuganya ku bifo by'abakansala mu Kampala Central Division bwe bakungaanidde wamu okumalawo obutakkaanya. Bano bakoledde wamu bulungi bwansi nga bwe beesomesa ku kumalawo entalo mu bo nga bwe balongoosa ekitundu. Tugenze okulaba nga obukulembeze obubaddewo bubadde tebufa nnyo ku kitundu kyaffe. Era bwe twalonda obukiiko bw'abayouth twasalawo tutandike ekyalibadde kikolebwa mu kitundu kyaffe. Twagala Old Kampala eddemu eyakenga we kyali. It is community work, irrespective of which position anyone holds, irrespective of everyone's political attribute or political interest. It is a community work. In fact, it has been a voluntary community activity. Okweyonja kutandikira kuffe ba picking early from us. Nabo batandika okola ebintu ebigenda okuzimba communities zaabwe. Katemba ate yeeyolekedde mu bakansala bano omu bw'abagulidde amenvu okubalaga nti yasinga amaanyi. Samuel Maranga ye ssentebe wa Old Kampala ategeezezza nti kino bakikoze okulaga obwa Sseruganda wadde nga bavuganya ku kifo kyekimu. Tubadde tulaga abantu nti akalulu tekakola ki? Tekatwawula. Wedda tuli bantu 20 abeesimbyewo naye nga omuntu omu yekka yagenda okuyita yomala samu naye nga abasigadde bonna mugye mu reesi tutambuze reesi era noba tukola community work because lekagenda kugwenja ate tusigale nga tuli bantu okukolera awamu kuba abantu abaetaaga service beetaaga nnyo politics beetaaga service so ffe tukoledde wamu okubawa ekifaananyi nti kamukamu gwe muganda ng'omuganda bw'agamba. Banga ddene tulabye abantu batunka mu byobufuzi n'abooluganda ne baawukana olw'obufoofufu buno. Ffe tusazeewo tujje ng'abooluganda wamu. Bakansala bano bategeezezza nti kino kyakulaga abavubuka n'abalonzi nti akalulu si lutalo wabula kuba kovuganya. Oluvannyuma lwa bulungi bwansi bano balidde ekijjulo ekyawamu nga buli omu bwawera. Singa tetubadde na bwa Sseruganda ekintu kino kibadde tekisobola kubeerawo olwaleero nti ekintu kyaffe kibaddemu abantu ab'enjawulo, colors ez'enjawulo, tribe ez'enjawulo, amadiini ag'enjawulo. Tubadde tuliko wano kulaga nti obulungi tetugenda twawula era tukolera wamu kubanga ffenna tuli ku mulamu ogwa kulaakulanya kitundu kyaffe. Okulaba nga tukwatira ddala wamu era nga tukkiriza nti mu mwoyo gwennyini tujja kwongera okutambulira ddala wamu ffenna wamu era tugasobola okulaakulanya ekitundu kyaffe. Abakulembeze abasoba mu 10 be beesimbyewo ku kifo kya kansala nga bakiikirira Old Kampala. Bikusakiddwa tumwebaze Godfrey Russell TV Omunnyo.